ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwa 1981 meeting yatula wano Makindi wennyini. Era abaali mu meeting eyo bonna baali 27. Mu abo 27 abaatuula mwalimu Omuganda omu, mwalimu omukyalo omu gwe bayitanga Baruku Izaluku musajja Musiraamu, mwalimu n'Omunyolo omu gwe bayita Matayo Kyaligonza. Abo be baatuula ne basalawo okugenda okuyigga ensolo yaabwe eyaabwe nga ki ng'abantu. Abaasigala kwaba 27 kwaliko amawanga nga kumpi Banyankole Banyarwanda nga tolina bw'oyinza baawula ng'oli olw'omusanga bw'aba Munyankole ng'era ali mu musayi gw'Ekinyarwanda nga bw'aba Munyarwanda ng'era ali mu musayi gw'Ekinyankole. Mu bumpimpi baalina akantu kaabwe. Era bwe bato oluvannyuma bwe baasimbula ebigere baasibira omukyala saagala mwogera linnya ku lw'obulungi bwa famire ekyaliwo eri awo Kasubi. Awo we wasimbula n'abalala abeegattako okuwera 42. Mu abo abaasimbulawo abo nga bavudde Makerere kwaliko brigade ya Matayo Kyaligonza si brigade ya Sole oyo yali kubalya kwaliko Meja Beno Libiralo, kwaliko Amanya Mushega, kwaliko Jeno Mugisha Muntu. Abo bolu ave Makerere tebadde nawaka ne basimbulawo kati nabo genjogedde agamba nnyasi tugatte kuba nina 27 nsobola n'okubadda mu ndowooza abadde bategeera bulungi. Nkunnyonnyodde nti kwaliko Beno Libiralo, kwaliko Amugisha Muntu, Jeno Mugisha Muntu, kwaliko n'Amanya Mushega. Abo basimbula Kasubi okusobola okubakontakitinga beegatte ku bali abameka ne gurupu endala yagenda ekola ki naye bw'obanga oyagala okubategeera kyamukisa mulungi naye osoma olupapula lwa New Vision gavumenti lwe yakubye nga tugenda okukoza independence ey'emyaka 61 mwabadde mu lisiti ey'abantu 10 nga Dr. Besigye wa 93 ku bantu be bayita bannannyini ggwanga lino be bayita the original NRA. Kakati ne bagenda ne bakuba emmundu yaabwe mu nsiko era okukakana ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January omwaka 1986 ne batwala gavumenti bakwata obuyinza. Ndi mu kwogera ku politics wa identity mulangira gamazali 25 wenzijja. Kakati ezo ennaku zenjogeddeko 26 zennaku ennangirire zitumanyi. Obuyinza babukwata ggulu limu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January ennaku z'omwezi omwaka gwali gwa 1986 naye ne batalangirira buyinza. Ensonga enkulu ezaabagana okulangirira obuyinza zaali ensonga enkulu mmeka? 2. Esooka ekigambo people power era nze ekinnuma nti tetusobodde kisomesa kimala. Abantu abamu balowooza nti ekigambo people power kizze kati kyatandika kino ekigambo kyali kipya era yali leader wa people power movement okuva 1980 paka 1996 yali Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Abantu abo ekyabagana okulangirira gavumenti batya Abaganda abaali balina amaanyi g'abantu naye nga tebabaagala mu gavumenti yaabwe mu biruubirirwa byabwe mu maaso nga tebaliimu ote bayinza okubasalira amagezi. Mwami Museveni ono gwagamba nti binaludde nga tabikola n'ayita Boniface Byanyima. Njagala buli linnya lyenkonako kulu nnyo mu nsonga zino zetuli mukola ki zituyamba n'okumanya kutya bwe tutuuse wano. N'ayita Boniface Byanyima. Bayita Boniface Byanyima n'amutume wa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Bwatuuka Mwami Museveni wali atudde wali mu lusisira Nabbingo. Mwami Museveni n'alimba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ebintu byotalabanga nga biriwo. Ekisooka nkwiza okutegeeza nti obuyinza bwe bali bakubyeko ngeze ne Rwanda nebukomyawo kimu naye nga bwetumanyi ffe tetuli bannabyabufuzi tuli bamukwata mundu tumanyi bulungi byabukulembeze. Kyemba nkuyise ggwe ne banno wano mulonde gavumenti egenda okutambuza eggwanga naye nga bw'okimanyi bamukwata mundu bakyalimu abatonotono
ogenda kukkiriza ngenda beera mukulembeze wa myaka 2 bwegigwa gonzire mu barracks ne bannange ba Ssemwogerere n'alowooza ati Museveni amwadde kuki obukulembeze era bwato n'atandika okulonda cabinet Ssemwogerere yalonda cabinet n'alonda cabinet ye mwennyini nyiro okuba baali bamaze omuganda ekizibu kye tamanyi byamagye n'agayenza minisita wa Uganda agende atandike ne poliisi n'amagye nagabikole ki n'agande munyonyi wange ono Ssebanda Kizito abeere minisita wa national housing n'okuzzaawo amayumba Museveni ng'aseka mwami Museveni ye kyakola buli Ssemwogerere we yalonderanga omuganda mwami Museveni ng'ateekawo omumyuka ng'omumyuka waabwe Ssemwogerere asobole bano gurupu ya Ssemwogerere esobole okuyigiriza bano ebyobuyinza n'ebyobukulembeze bano abamyuka bakoppe bano bakoppa abo omwaka gwa 96 lye lyali eggobi mu kibya tewaddangayo okuva 96 96 bonna bwe bayingira gavumenti ennaku z'omwezi 25 ne balangirira enkeera nga 26 bonna baakoma okubeera n'ensonga mu gavumenti eno gwe bayita omuganda era mumpulirize bonna baakoma 96 kubanga lwe baafulumya Ssemwogerere ne bannaabo abalala basigalayo nga beesigiriza nga bamutagamba babitamazira abaali bayingidde ku ligimu ya gundi bonna baatandika okubeera abantu ab'ebitiibwa nga tebakyali ba buyinza Lwaki njogedde ebintu ebyo sooka empeka bakagulawundi awo tugenza okutuuka olwaleero nga mwami Museveni talina nsonyi ng'asobola okugamba kuffe nga nze bwenzijja wanenga nti gavumenti ya mwami Museveni yasusse mu mawanga n'atuma abaserikale bankwate naye ng'ate ye yabikoze nga ye ali nnomu kanko ekyokulabirako mwami Museveni ye pulezidenti wa Uganda era ye commander in chief yakulembera amagye ag'okutaka n'ag'okunnyanja n'ag'omu bbanga n'aga wansi naye mutabani we mwebyo byonna Muhoozi Kayine Lugoba ye special presidential advisor on special operations ne wano ku TV wano operation yene y'okuteekawo kamera Muhoozi yatwalawo kyokudala nti ye talina kumu yayagala ayingire buli wantu wonna ng'akola ki ng'asobola okuyingirawo era ng'atwalawo naye bwe yamala in courts ngenda kukosa kana akantu n'akoppa gwe bayita Fidel Castro Fidel Castro yafuga Cuba eyo nga ye president naye ng'alina ne muto we bamuyita Raul Castro nga babiri basobola okusalawo ebintu nga cabinet temanyi high command temanyi nga teri muntu n'omu yenna akola ki amanyi kati Raul Castro mu Uganda ye genocide ndi mukubuulira gwe biki byoli mukola ki mukubugera otubuuze nti ddala tuliko politics wa identity oba tetuliko politics gwe tuliko wa mawanga oba si wa mawanga kakali tugenza okutuuka olwaleero nga Museveni family yeegaziye kati yeye president omwana y'ow'ebikwekweto omuganda we Kamala byonna mukyala we ow'ebyenjigiriza mukoddomi we yakulira ebyokugaggawaza mukoddomi we era n'ebyamateeka nabyo byonna ne biba nga bikulirwa mutabani we omulago bayita Karuki biro ebyokugaggawaza erwabo kubanga yatuleetera ba investor okujjawa mu ggwanga era muno omulimu gwe gwakutunda ekifaananyi kya Uganda ebweru kakati tugenda kutuuka ne ku barohamya batabani ba Muhoozi simanyi oba obadde omumanyi bulungi Rohamya Muhoozi alina omutabani mukulu musajja muwanvu wano talina nagwasira ffe tuli eno twogera naye bebamu kati ku bantu bebali mukola ki mukuteekateeka kati ebyo nomala okubibala n'ogenda n'otunuulira ennonda y'ebifo mu gavumenti ye waliwo abantu abali strategic nga ntono nnyo waliwo abantu abali strategic okubeera mu bifo naye ng'era waliwo n'ensonga bw'ogenda mu byenjigiriza eyo teriyo Janet Museveni yekka ng'oluganda ku president oba ku president naye mwami Museveni alina ne mwannyino yekka bw'alina mu bulamu bamuyita Sarah Kajubiri eyo mu byenjigiriza ye Kamala byonna gwadde olaba kujje tayogerwa nako mwami Museveni yagamba abamawulire nga gwe bakutana wano mukubeko mu katyuni mukubeko oyo Sarah Kajubiri mukubeko mu katyuni tosula kye kintu kye yagamba nti abantu babiri bo tebogerwangako
mwami Museveni takkiriza muntu ayogera ku Janet bintu bitasaanidde, takkiriza na muntu ayogera ku Kajubiri bintu bitasaanidde. Kakati yate Kajubiri takkiriza n'abamawulire yadde n'okumwogerako obwogezi. Naye ffe olw'okuba tetunoonyereza entambula ya gavumenti n'ebyomunda, oyo tumumanyi teriyo kyekolebweyo mu kakiiko ka byanjigiriza na mu byanjigiriza nga tasazeewo. Ffe waffe mu Kesisira bw'oba oyagala okumanya amaanyi ge, tulina omukyala we bamuyita Juliet Namuddu, baamuggyeeko omulimu ng'alina olutalo lwalwanagana ne Kisaka n'agenda mu kakiiko ako ng'omukyala oyo atudde n'agamba mbu ye atuuse nti abadde asaba interview bajonge n'amugaa nti ate bwe mbanga nze natudde wano naye nkusookawo gwe n'omanga tewasoose kukiraba nti oyo kyansonga nti gwe toyina na budde n'otatuweereza na buweereza bakabuze n'entuula. Kati gwe oba olina etigenda ffe bye tunaasalawo byojja okugenda nabira tujja mukweza ne bamaliriza ne bamuwa omuki Kisaka amugaanye okudda kubanga yalina okulongoosa emmeza kwanakola ki kwanatwa kibayita peaceful transfer of power kubanga mwe bamujja mu office mulimu omulala n'omulala yalina omukola ki naye yo omulimu gwe yamuzza Kajubiri yamukola ki yamuzza. Kakati bw'ogenda mu bitongole bayita ebyokwerinda kubanga ebyo gye basibira kibayita pawafe gituuka. Njagala kumaliriza naye lwakuba nasosoka nti banyina budde. Kakati teweetaaga na kubeera nti weetaaga okubeera ng'olina ebyuma bikalamagezi ebirengerera ewala. Tutandikire wano mu Makindi kati wano we tuli. Abakolera ebyokwerinda wano bali basatu. Asooka abeera RDC. Balina gwe bajjeewo nga Munyankole ne batuleetera Omunyankole kubanga bakyusizza Kichapa. Abokubiri babeera ba DPCs abakulira ow'Ekatwe n'ow'Ekabalagala. Omu erinnya linnemye kubanga liringa lya Kinyarwanda. Omulala ye Muzola yatuula wanewa Ekabalagala. Kakati njagala ombuulire kati sinagenda kubanga mu Kampala wonna temulimu DPC atali waabwe. Mu Kampala yonna eno nga bw'ojjaba omuntu yekka ali mu bitongole ebyokwerinda atali Munyankole alimu obu ono RPC atwala ebigundi okudda Gayaza bamuyita Tanui yekka mu byokwerinda yekka wano. Kakati noga nti okay kale katunule kuba RCC byasindika abalala mu Kampala Owerubaga ye Anderson Bulola nga bwe mbyogera bikunyinyi by'omuntu kubanga baakwadde obudde saagala onyenye mutwe baakwadde obudde gwe n'okola ki obote munaggwako okulimba nze mmanyi nga nja kudda nembulule si ye Bulola gwe njogeddeko si ye Bulola amanya ge yali kale gwani ani RCC wa Rubaga bwe mbanga nze nnimba ku yani omanyi kubira kubanga akadde kakati tugenza okutuuka wano olwaleero nga mwami Museveni alina n'ebintu ebitakyamukwasa ki nsonyi era ng'ebintu asobola n'obikolera ddala nga tebiriiko naki nansonyi. Njagala buuza Museveni ayinza okugamba nti abanoopu be baamuwabya n'eddala nga ddala be baamuwabya nomba alonda mukyala wabeere Minister of Education be baamuwabya okumugamba nti muganda wabeere nga yakulira sigana information egimu wanga agambye nti bwe baali bajja mu buyinza Museveni n'ayita Oweekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere n'amulimba alonde gavumenti n'alonda baanaakola nabo ne baguluuminga abaki abalala. Ono yeerabiridde ddala nti ebbanga lyonna tubadde ne basekandi nga yaddirira pulezidenti tubaddeko ne Bukenya tubaddeko n'omukyalo ono omusoga ono asula wali Gayaza nga ye vice president tubaddeko ne ba prime minister mbadde njagala kusaba naye kati bw'otandika osobola okwogera abaana babulola ne gundi niweerabirayo 10 alina kugamba nti Kisaka akulirako CCM mbadde njagala kusaba mmaliriza kubanga byali wenjagala okumaliriza. Kakati nagambye nti omwaka gwa 96 lwe baasembayo okubeera n'obuyinza bonna Abaganda mu gavumenti walwajo y'obuyinza n'ekitiibwa lwaki tulowooza nnyo ku Baganda ntazi kwe kusosola nedda kati bw'abanga Omuganda si yaliwo nga mukyolokale katwogere ku Basoga n'Abasoga tugenda boogerako bonna we bali n'Abanyoro n'Abatooro bonna tugenda boogerako. Kakati tugenda okuba mu kalulu ka 96 akalulu akaddako kaali ga mwaka gwa 2021 Abanyangola abamu baali bafunyeemu okweraliikirira nga balowooza Museveni
amaliridde okutwala amawanga amalala agatali gaabwe g'abanyankole ng'abantu abo bali powerful nnyo nga bo balinga abatakola ki abatalabika. Mu mwaka gwa 2000 Mwami Museveni n'ayita abantu b'olulyo olwe bonna n'abatwala Lwakitula abasomesa kye bayita politics. Era bwe yatuuka n'abagamba mbalaba muli bennyamivu n'eddala lwaki mwennyamira mwe mulabanga ono Ssemwogerere Wandera bw'asobola okubeera vice president wano naye muwe naye muwe no kuliko digenda osoma akatabo ngenda kulagira obutabusatu bonna baali bajulizi mu meeting babyogera akasooka Kameja kazola bakaita betrayed by my leader. Genda okasome. Akatabaako okubiri ka Mwami Masulu kikaire. Bwe batula modere uwenga batesebye okugenda okwaba. Bakaita 70 years a witness. Akatabaako okusatunga kwogera kwebyo. Ka mukyala Miriam Matembe agamba yabakungalaga. Ti mulowooza nti Ssemwogerere Wandera kazibona asobola obeera omumyuka wange. Tasobola ate atya. Naye muwa abasoga balowooze nti bali mu gavumenti. Abakyala balowooze nti gavumenti yaabwe abakatoliki nabo beerabe naye ng'oyo asobola abeera mu myuka waabwe. Era kye kimu mu mwoyo ogwo mulowooza ngono David Puluko yakolera ebyokwerinda by'eggwanga kubanga yali waayise mu biseera ebyo nti abo bonna banyambako bali beerabemu nti nabo mu gavumenti mwe bali kati nga bwe muze wano ne mulaba Meja Jejje Odongo by then yali ame command n'agamba Mwami Museveni ye kyamufuuzisa Jejje Odongo nti bali abakalamojja Jejje Odongo ajamuwa helicopter aboka agende ewaabwe ne pick-up z'amajinga zimwetodde zimulindiridde nti abakalamojja banalaba Jejje Odongo bajja labanga b'amaanyi nnyo mu gavumenti naye nga tusaba ki sibamaanyi kiki kye yali ategeeza maliza n'ekyo njagala kumaliza Mwami Museveni alina abantu bangi balonda n'agamba ngutadde mfuna tuganya Abaganda kati kanjogere ku Muvawala n'agamba Mwami Muvawala Omusoga nti eggwe akulira National Planning Authority kuba Sseekaali ono agyemulugunyako nnyo kakati n'amulonda n'amuteekawa bw'amala okumuteekawo wa National Planning Authority kati ate n'agenda mu bitongole ebikola wansi ne National Planning Authority ebinema kati ye n'ateekayo ab'eggwanga lye kakati nga ne bw'oba oyagala otya bw'obanga waliwo ensonga etagenda bulungi nga ggwe oyagala noonya pulezidenti gwe Muvawala toyinza munoonya n'omufuna ng'omulala juniya we yetannamula ajja kuwa ekyokulabira kufe mu kikesese tulinamu eddi yekisaka naye bw'aba ayogera waliwo abamukongola nti kati oyo ayogera biki mu miitingi aba yakavaawo ng'oli akwata simu dadi ono agamba bw'ati ne bw'ati ne tebijja kukola koye nti amukole ebyo nga gwe bw'ogamba ebijoka mu kesese tukolamu n'abaana ba Museveni kakati bw'oyagala kuŋŋamba mu kisaka w'amaanyi asinga abaana ba Museveni bitukola mu kesese so ebyo saagala boogera mannya naye ne bwekyogera ekyo ne mu kesese tukimanyi nti tulinamu abaana ba Museveni baalimu bana kati musigaddemu babiri abalala yamagye bakola ki kiyabatwala kakati muganda nange wasajja gwe obuzibu bw'olina era n'abantu wano nga njagala okumaliriza njagala okusaba abantu ba kitundu kino ekya Buganda ekitundu kya Busoga ekitundu kya Kyalamu bamanye nti mu gavumenti ya Museveni eno mwe bali naye bamusaala temulimu muntu asobola kulagira nti biliyoni ana zive wali zigende Efulayimu Ntaganda nga bwe yazitutte temulimu muntu muno atali Muganda atali Musoga atali asobola okuba biliyoni 40 ku gavumenti yakikola omulangira ne minisita asobola politics wide tegezaako okulwanyisa nga mbaliriza katono nnyo ewaffe mu Nuupu katono nnyo tutekanye lwa nsonga nti ono yagize ewaffe katono nnyo kati nga mu Nuupu kye tuli mukola tugezaako okulwana nga naffe tutereeza naye olw'okuba nti twatandikira ku musingi omulungi ffe waffe mu Nuupu kugenda okutunula nti Kyagulanyi musajja Muganda naye omukyala afumba ewaka mukyala Munyarwanda babintunga impact ne bwe tuba tugenda emwesaana Uganda ye feesi yaffe era tulina bwonza kugamba ffe mu Nuupu tuli babusosoze mu mawanga nga n'okubawaza twabakola ki twabawasa kuba bo bano balowooza nti bw'oyogera ku busosoze mu mawanga oba otegeeza nti ososola Banyankole si mutawaana gwe bw'ososola abalango bw'ososola abalango mu gavumenti si musango naye bw'ososola Abanyankole gwe musango munnange ffe tulina aboogezi babiri mu kibiina abalina okujja n'okwogera ebigambo omu Munyolo Joel Ssennyonyi omulala Musoga Wayisa Mufumbiro ba vice president owa national mukyala Rina Zebriga mukyala Mukyoli
Taina na katono Mulangira Ssuuna. Ewa tugereza abo kuwana lwana kutandika. Katono nnyo. Badde nsaba.